Okuloota ng'ofuka ku buliri Kyekki. Abantu bangi baloota nnyo nga bafuka ku buliri, oba ne wabaawo oli nga ye taloota nti afunye kirooto naye n'azuukuka nga ku buliri afuseeko. Okufuka ku buliri ebiseera ebisinga tukumanyi mu baana. Abaana bafuka ku buliri, oluusi oli n'atuuka mu P4 ng'akyafukako, oluusi n'amalira mu P5, oba oli n'amala ng'ali mu P1, oba oli n'atafukirako ddala. Naye kati twogera ku bantu abakulu. Okufuka ku buliri ng'oli muntu mukulu kiva ku ki? Oyinza okuba weebase n'ogenda okuzuukuka ne weekanga nga ku buliri otonnyezaako amatondo 4, naye ng'obadde mu kirooto obadde wala nnyo, naye n'ogenda okuzuukuka nga weefukidde amatondo 4. Oba n'oloota ng'olaba oli mu kirooto naye ng'ofuka ku buliri, ogenda okuzuukuka nga mwattwera musulo gukuyiseemu. Ate ne wajja wabeerawo omuntu nga ye omusulo gumulumira kumuukumu, ng'ate si mulwadde, nga talina bulwadde naye ng'omusulo gumulumira kumuukumu, abeera afukaafuka buli ssaawa. Abaffe omuntu oyo abeerako ki? Kakati ono omukyala abuuzizza ekibuuzo kino, njagala mwanukule bulungi. Akati waliwo omusambu oguyitibwa nanfuka, era nga nanfuka musambwa ogukola obwa mwannyina oba mwannyoko oba mwannyina wa Kabaka Bulamu. Okitegedde? Era ng'omusambu ogwo gutudde mu kika ky'Abengeye, era nga bw'otambula n'ogenda mu kika ky'Abengeye oba e Busujja osangayo embuga yaagwo. So nga n'ebifo ebirala embuga yaagwo gyeziri embuga za nanfuka mu bifo ebirala, era ng'embuga za nanfuka ozisanga mu mbiri nnyingi n'ebifo by'ensozi, n'ettanda gyeri embuga eyo, era ng'omusambu ogwo nagwo gulina ennyanga we gubikkirwa, n'ebifo eby'enjawulo ebitali nnyanga, era omusambu ogwo gusangayo. Kakati okuzuula nti nanfuka akubanja ye muntu ayina obubonero obwo, oba omuntu atuukibwako embeera eyo, obeerako omusambwa gwa nanfuka nga gukubanja. Omusambwa gwa nanfuka bwe guba gukubanja, biki by'oteekeddwa okukolera nanfuka? Nti nanfuka abikkibwa, era nga bulaba bw'obikka Kabaka Bulamu, ne nanfuka abikkibwa olubugo. Okitegedde? Naddala singa obeera ogenze mu nnyanga za Walumbe ne bakulaga ennyanga ya nanfuka, wandibadde ogibikka olubugo oluddugavu n'olumyufu n'olweru. Kyokka embuga ezo ze zimu ezibikkibwa Kabaka Bulamu. Kyokka okuzibikka nanfuka ayina okuba nga yazikulaze, naye mu kituntundu eky'ejjenjeero nanfuka abikkibwa gomesi. Nanfuka abikkibwa gomesi ng'etudde mu bbala eriddugavu n'eryeru. Kyokka ate era mu ngeri y'emu osobola okuba nga tolina ssente za gomesi, nanfuka osobola okumubikka olugoye oluddugavu n'olweru ng'ogulidde mu mita, tugambe n'ogula mita 3 enzirugavu n'ogula mita 3 enjeru. Bw'oba obikka nanfuka olina okukakasa ng'otwaliddeko ensuwa eyo eba nzirugavu. Ensuwa eyo olina ogiteekako ekibya n'olwendo, era nga bw'omala okumubikka, oba wagenze dda ku luzzi n'okima amazzi n'oteeka mu nsuwa eyo n'ejjula n'obikkako ekibya n'olwendo n'ojanjulawo n'ogamba nti maama nanfuka mukama wange nkugabudde amazzi gano, nsaba ontikkuleko obusungu bwonna obundiko mu ebyo ebinneeyolekerwa nga neebase. Okitegedde? Ge mazzi gali g'otadde mu nsuwa, omuwadde amazzi ge. Kino kijja nga kibonerezo okukuloosa bw'atyo. Era nanfuka
alemesa abakyala bangi obutagenda mugga. Era ensangi zino eddagala eritundibwa ku mamotoka ne ku mizindalo egy'enjawulo ne bu herbal clinics, eddagala ensangi zino lingi. Abakyala basiriza entamu, abakyala batagenda mugga, abakyala batagenda wannanfuka, ensulo z'abakyala biki. Lwaki eddagala likyase nnyo ensangi zino? Nti bujeemu bw'abantu n'okusuula ennono. Ebika tebikyasamira lubaale. Ebika biremereddwa okuzzaawo ebyo ebyaliwo. Ebyaliwo bye biviiriddeko abantu obutafuna kye baagala mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Okitegedde? Era kiringa ng'abaami ennaku zino babulwa nnyo amaanyi g'ekisajja, ne basalawo ne beekamirira agaweke. Okitegedde? Basanga ku mirondo nga bali emirondo. Eddagala ery'amaanyi g'ekisajja ery'enjawulo. Era abatunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ennaku zino bakola nnyo. Era oli bw'aba ng'ataddewo ka herbal clinic n'atakulembeza ddagala ly'amaanyi ga kisajja, takola. Lwaki abasajja tebalina maanyi? Nti ekirwadde ekyo ebiseera ebisinga obungi kiina ekikireeta, omusajja okubulwa amaanyi g'ekisajja. Ebiseera ebisinga obungi omuzimu gutera okuba nga gukubanja, oba nga mwagaana dda okutuukiriza ebintu byagwo. Gamba nga muzimu guyinza okuba gukubanja ekifundikwa, guyinza okuba gukubanja endeku y'omwenge, guyinza okuba gukubanja olugoye. Oyinza okuba omucwezi nga toli wa mbugo ng'oli wa ngoye, nga gukubanja akakooyi kaagwo, gukubanja enkoni yaagwo. Okitegedde? Muzimu guyinza okuba gukubanja olubugo, kifundikwa gukubanja ekkanzu. Muzimu guyinza okuba, oyinza okubaako omuzimu nga mukadde, nga jjajjammwe yali mukadde, ng'akubanja emikalabanda, akubanja ekibbo, akubanja endeku y'omwenge. Okitegedde? Kyokka ebyo byonna byonna okubiraba sayinizi ozirabira ku ggwe. Yali musajja mukulu, yalina amaka, yazaala abaana, yali musajja omutaka ddala. N'akugamba nti nga bw'oganye okuntegeera, ensojja giyitamu nga toyambadde kifaananyi kyange, naawe tebali kuwa kitiibwa ku kyalo. Kakati olw'obutamanya n'otandika okuddukira mu ddagala, ogula eddagala. Era abasinga obungi eddagala balikozeseza liganye. Naye ng'ebintu ebisinga obungi wandibadde otambula ne weenoonyerezaako. Kabaka bulamu amalamu amaanyi g'ekisajja eri abaami. Kabaka bulamu bw'aba nga mu kika abanja, abaami abasinga obungi babeera yegeyege mu maanyi g'ekisajja. Lwaki? Nti ye Ssaabasajja, yakulira abasajja bonna. Okitegedde? N'olwekyo tojja kuwolesa ssajja nga nkubanja. Era kyava akukwata mu bitundu byo eby'obusajja n'abisannyalaza ng'ayise ne musajja mukulu Kiwanuka, omuliro n'agukuggyako. Kabaka bulamu aviirako abasajja obutaba na maanyi ga kisajja. Emizimu giviirako abasajja obutaba na maanyi ga kisajja. Kyokka n'omuntu aliko muwanga era naye amaanyi g'ekisajja gatera okumubula. Okitegedde? Eriyo omuntu abulwa amaanyi g'ekisajja nga kiva ku birooto by'aloota. Oyinza okuba omusajja nga buli bw'obeera mu kitanda osula weegatta n'omukazi omulala, nga waliwo omukazi akukyalira mu birooto ne mwegatta, ng'oloota ebintu bya kaseegu, ebintu bya kaggwa ensonyi. Kyokka ng'ate ejjukira olina mukazi w'ewaka, naye ng'ate waliwo omukazi akujjira ne mwegatta era n'ozuukuka ng'obadde weegatta naye era ng'omaze. Okitegedde? N'olwekyo oba wazaalibwako omusambwa, naye ng'omusambwa gwo gubanja. Omusambwa gwo teguba mubi, gubeera gwammwe gwa kika naye nga gubanja. Omusambwa gwo omukyala guyitibwa Mama Nnaalongo. Mama Nnaalongo aba abanja. Era tosuubira kuwasa onyweze maka, kubanga buli lw'obeera weegatta naye atuuka ekiseera n'abeera ng'ono omukazi gwe wawasa amufunako ebbuba. Era omusambwa gukola kyamaanyi nnyo okulabika nti gukulemesa abakyala b'owasa awaka. Gwe n'obeera nga buli gw'oleeta tawangaalirawo. Oli n'omuzaalamu abaana babiri n'anoba, ono n'omuzaalamu omu n'anoba. Bw'ogatta bw'okwanako obukwanyi n'otasiimamu mukazi, n'omuba n'otafunamu gw'owasa,
gw'oteeka waka naye nga mu birooto olina ebirooto by'oluto olina omusambu gukukyalira ne mwegatta. Ogwo omusambu nagwo bwe gulaba olemeddeko gusobola obbagoba ne gubagoba gwe n'osigala ng'ogenda mu maaso n'okukwana n'okusomboola ng'oleeta ewaka ekivamu omusambu gwo nga gukwata mu busajja. Okitegedde nga gugamba abakazi bali nti ffenna tumufiirwe kubanga omusambu ogwo yaba mukazi wo. Era abasajja balootagana ebirooto bwe bityo oba mukazi musajja kubanga obeerako omusambu omukazi ku bbali. Kyokka ebyo bibeera byama, abantu ababiroota ate tebabibuulira baganzi baabwe. Omukazi alwawo ng'aloota omusajja ajja n'amukyalira mu kirooto era n'anyumirwa n'anyumiza ddala akaboozi bulungi era n'azuukuka nga yeemalidde ne tasobola kubuulira bbaawe nti nfuna ekizibu bwe kiti. Era abakazi abasinga basirikira ekintu ekyo. Okitegedde? Ate oluusi omukazi bw'akyogera oba omusajja n'akyogera bwe babeera balokole nga banyiikira kusaba balaba kintu butagenda. Okitegedde? Kale n'ebiseera ebisinga mwegendereze. Abaami abakyala ababuliddwa amazzi mu bitundu byabwe ebyekyama maama nanfuka abaakubanja. Okitegedde? Abuza amazzi gwe ne bw'onookozesa eddagala erityo ojja kutuuka n'okubundula amazzi agawunya ekisu nga bakumetta eddagala kozesa ku lino, kozesa ku lino, lino lya kutawaaza, lino lya kunywa, lino lifumbe, biki. Otuuka okyankala ne wansi ng'omusajja buli lwakujjako akuwuliramu ekisu. Naye ng'ekintu kiri kimu, genda weebuuze kiki ekiviirako embeera eyo okuloota ng'ofuka ku buliri, ki ekiviirako embeera eyo okubeera ng'oli nabukalu. Eddagala terijja kukuyamba. Eddagala mulimu be liyamba nga ye kibadde kirwadde mwebali nga bubadde bulwadde lwaki togenda mugga oli n'akuwa eddagala mwatu ne likkolera. Okitegedde? Naye si buli omuntu limukolera. Eriyo abaligezezzaako ne baligezaako ne ligaana amaanyi g'ekisajja ne gabulira ddala. Oli n'agezaako ku ddagala ery'okuasiriza entamu biki ne bigaana. Bw'agezaako okukozesa amaanyi n'okulwana ennyo n'akozesa eddagala n'alinywa n'alifumba n'alitawaaza ekivaamu ng'abundula amazzi agawunya ekisu. Okitegedde? Abakazi bangi balina amazzi nga gawunya ekisu naye ng'oluusi amazzi g'ekisu gavudde mu ddagala ly'onywa ng'amazzi ag'obutonde bwo gaabula oliko omusambu gukubanja era nga gwe gwakukaliza. Kale n'ebintu ebisinga obungi banne tubakubiriza nnyo ne tubasomesa mudde ku nnono, mumanye ennono zammwe, muzeewo ebyammwe. Bw'owulira jjajjaawo agamba oba ssengaawo n'agamba nti mwalina jjajjammwe nno yalina kasubi we yafiira ng'asamira biki naye ng'olaba ku mulembe gwa kitawo mubuyabuya yeefuula tabimanyi yeebuzaabuza naye ng'ate yabirabako ng'omanya nti muwedde. Osobola okuba ne kitaawo ng'alina kyabyogerako ng'era agamba tubimanyi byaliwo naye baana bange temutankuula bintu ebyo mubireke biwummule. Mubireke biwummule ate ng'abaana bibaluma. Okitegedde? Abaana embeera tebagitegeera. Abaana ku mirimu babagoba, obufumbo tebunywera, bavaamu embuto, abaana tebalina ssente, buli agobwako ekizibu akomawo wa taata. Taata yayambako. Abaana b'obuwala bakomawo ewaka buli budde, abamu ne banoba mu bufumbo ne bazimbirira awaka ne babeerawo era taata n'addamu ekintu kye kimu luli ng'amukuza era n'atandika okubeera nga azzeeyo obuto, n'atandika okubeera nga yakulabira buli kimu. Amaka mangi nnyo ng'abaana b'obuwala bakomyewo n'abaana abamu ab'obulenzi nga balemedde ewaka naye nga taata talinamu lunaku na lumu lwasobola kwebuuza lwaki abaana abange be bakomawo awaka, lwaki abaana abange era nkyabalabirira, lwaki balemereddwa okufuna ababalabirira. Abaana b'obuwala okitegedde ne babeera ku nzija ne bazaala ng'obuzzukulu baleeta waka ne beenda ne bazaala omwana n'osanga omwana ng'alina olwebeeya lw'abaana abaana 6 naye nga 3 bali waka we bamuzaala, 2 bali wa jjajjaabwe mu kyalo. Kyokka akulaga akolera Kampala era mu kukolera e Kampala era eyo gy'afunira olubuto olulala era n'adda ewaka n'azaala akazzukulu era n'akateekawo ewaka. Omuzadde n'atafunamu kwebuuza lwaki abaana bano omwana abasomboola abaleeta bukojja tebalina bika byabwe. Ogenda okunoonyereza nga buli mwana alina kitaawe, taata nga naye talina kyakkola n'addamu olubimbi lwe lumu nga bwe yali akuza nnyabwe era n'akuza n'obuzzukulu obwo ne bubeera ewaka ne buzimbirirawo. Omuzadde n'atuuka okufa ne bugabana ne ku kibanja ky'ekika. So ng'edda omwana bwe yafuniranga olubuto ku lujja baamugobangako ayogere omusajja
atwala omwana wa kitaawe. Lwaki? Nti beewalanga abajjwa okugabana eno gye bazaala nnyina. Kibi kye kiri mu mujjwa okukulira ku kika. Omujjwa bw'akulira ku kika mutuuka ne mukwatibwa ensonyi ne mumuwa ku kibanja. Okitegedde? Kyokka omujjwa buli lwagabana gye bazaala nnyina, abajjwa banona bunonyi. Abajjwa tebaleeta mu kika. Abajjwa baakolebwanga ku kika gye bazaala nnyina bamala bibamba naye tebagabanayo. Era omujjwa bw'ajja mu nnyumba yo bamuwa omutwe, era bw'otamuwa mutwe emirimu gyo gisiraana. Omwana omujjwa bw'akukyalira nga azze kubeera waka bamusuulira ssente mu nnyumba ne mu luggya, gwe mutwe oba omugemye. Bw'otakikola omujjwa akukuba ebisiraani. Omujjwa alina amaanyi mangi. Amaanyi g'omujjwa buli ekigwayo ku kika gye bazaala nnyina ne bwe kiba kibi kitya omujjwa akimala. Bwe mubeera munaaziikula omufu ku kika, omujjwa ajja n'atemako enkumbi emu, talina kyaba. Abaziikula ne batandika okuziikula. Kyokka omujjwa bw'abanga anaamala ekibamba ekyo eky'omufu nga mugenda muziikula, omujjwa bamuwa enkoko enzirugavu n'agenda n'agirya. Omuntu singa abeera nga yeetuze ku kika era banoonya mujjwa y'asala omuguwa, era omujjwa bamuwa enkoko enzirugavu. Amaanyi g'omujjwa mayitirivu. Abajjwa bw'olaba batandise okugabana ku ttaka ly'ekika ng'omanya nti obwavu buzze. Mulimu ab'ebika abamu abalagajjavu nga tebakyalima bijja, beesuulirayo gwa naggamba, babayita okulima ebijja tebakkiriza. Kakati ate mulimu abaana abawala nga bazaala abaana ne babaleeta ku bika ne bakulirako ne bavubuka. Bw'olaba ng'ekijja ky'ewammwe ng'abajjwa bwe batandise okukirima ng'omanya nti mutuuse okubonaabona. Okitegedde? So omujjwa okulima ku bijja gye bazaala nnyina si kibi. Era abajjwa basobola okuva gye bavudde nga babagambye mugende mulime ku bijja by'e Bukojja, si kibi. Naye si kirungi ebijja okubirekera abajjwa nga buli lwe bizika be babirima, olw'okuba abajjwa baakulira ku kika. Lubaala abaluma, abaana baalemererwa okufumbirwa, bazaala baleeta waka, abajjwa ne bakulira ewaka. Abantu b'ekika ne mugaana okulimanga ebijja nga buli lwe kizika abajjwa be bakirima, buli lwe kizika abajjwa be bakirima, kuba be babeerawo. Buli lwe musanga nga kinyirira ne mweyagala, naye nga si mwe mukirima nga mwakirekera bajjwa. Ekintu kino nkiddamu, temulemesa abajjwa okulima ebijja. Omwana ayita maama kkojja asobola okutambulako ne bamugamba genda olime ku bijja by'e Bukojja gye bazaala nnyoko. Ekyo si kibi. Omujjwa okuva eri okujja okulima ebijja oba abajjwa ne bajja ne balima ebijja si kibi. Naye twogera ku baana ab'obuwala abazaala nga bakuŋŋaanyiza ku kika abaana ne bagaana obbatwala mu bakitaabwe. Abaana ne bakulira eno ne bakulirayo ng'ewaabwe. Abaana abo abakulidde ku kika okulima ebijja si kibi. Naye twogera ku bantu abatalimira ddala bijja ng'abajjwa be babirima, nga buli lwe kizika abajjwa be bakirima, buli lwe kizika abajjwa be bakirima. Ekyo kye njogerako, ekyo kikyamu. Buli lwe muddira ekijja ne mukirekera abajjwa nga buli lwe kizika be bakirima, muba mutuuse okwekaabira. Okitegedde? Era abajjwa babeera babatwalako ebyammwe. N'olwekyo mulina okwegendereza ebintu ebisinga obungi, mudde ku nnono, mumanye ebintu bino nga bwe bitambula. Mumanye ennono, munonooze ennono, mudde ku buwangwa bwammwe, mwasuula ennono. Abantu bagwibwako ebizibu eby'enjawulo naye nga tebamanyi kwe biva. Oli amaanyi g'ekisajja ne gamuggwako naye nga muzimu gumubanja. Oli amaanyi g'ekisajja ne gagenda naye nga kabaka bulamu ababanja mu famire. Oli amaanyi g'ekisajja ne gagenda naye ng'ekiraloota omusambu omukazi gwe yeegatta nagwo, nga gwasalawo ne gugamba nti oba ogaanye okummanya naawe tojja kuwasa, ne gusalawo ne gugobako abakazi. Omusambu gwe weegatta nagwo gusobola okusalawo ne gugamba nti tojja kuwasa amaka gange, era nga mu maka mw'osula mukazi w'omwali naye nga tomulaba naye ng'ajja mu kiro nga weebase. Omusambu ne gusalawo ne gugamba nti amaka gano tegalifumbamu mukazi, n'okanyanga kuleeta nga bwe bagenda, oleeta bwe bagenda, obawasaamu ebiri, ate buwalaze mpaka ng'omusambu gukwata mu busajja ng'amaanyi g'ekisajja gagenda.
awo nno ng'olyoka olandukiranga ku mmotoka eziranga amaanyi g'ekisajja lubalula. Okitegedde abaami abatamalaako. Ennaku zino abatunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja be baliko, abatunda eddagala ly'abakyala abasiriza entamu be baliko. Bw'otaliranga tokola. Naye lwaki byeyongedde nnyo ensangi zino? Nti abantu baaseeseetuka, abantu tebamanyi kituufu. N'olwekyo bwe twewaayo ne tubasomesa, kuno kusomesa nsi. Mukwate nnyo ebintu bye tubagamba ate mwenoonye weezuule enzaani. Olina ebintu ebikweyolekera ekiro nga weebase, olaba ebintu ebyentiisa, ebirooto ofuna ebirooto ebisolo bikugoba, oloota ebinnya, ogwa mu binnya, osula ku bunkenke, oloota emisota gijja mu buliri, bintu ebyenjawulo, oloota abakyala abazaala, oloota oyonsa abaana, oloota owa abaana amata, oloota abakyala bali muleeba, oloota olinnya ensozi, oloota essabo. Okitegedde? Ebintu ebirooto ebyo sooka weebuuze bivaawa. Lwaki ndoota ebintu bwe biti? Nzaani? Tambula weezuule, nzaani? Ndiko ki? Biki ebindiko? Ebirooto bino bye ndoota biva ku ki? Lwaki ndoota ebintu bwe biti bivaawa? Okitegedde? Ddayo waka weebuuze, obuuze ku jjajjaawo aliwo omukulu, obuuze ku ssengaawo, obuuze ku kitaawo. Oyinza okwebuuza ku kitaawo ng'ebintu ebyo abimanyi naye nga tayagala bitankuura, nga kitaawo yaseeseetuka, yeewussa, yeewubya naye nga ate abimanyi n'abikukisa, n'akugamba ebintu by'otandise okweyingizaamu ze sibyagala naye nga ate abimanyi byaliwo jjajjammwe yali abirina. Okitegedde? Weebuuze. Bw'olaba b'ekika beebuzaabuza tambulako. Bw'ogenda ew'omusawo n'akubba genda ewalala, asiika obulamu takuwuwa. Nyiikira okuteekamu ssente nga bw'onoonya ojja kuva ddaaki otuuke ku musawo omutuufu. Si buli musawo yenna nti muyaaye. Abasawo mwebali abalina emyoyo emirungi ng'ekikututteyo kyakola. Mwebali mulimu yeesi omusawo gy'olaga n'akubuzaabuza n'akuzza eno n'akuzza eri olw'okuba anoonya ssente, naye bonna si bwe bali. Abasawo bonna si babi, abasawo bonna si babbi. Mulimu abasawo abakola. Omusawo ng'ajja kukulumirirwa, ojja kugenda ng'olina ekizibu, omusawo akituukirize. Ate era abasawo mubawe obudde, mubawe ebiseera. Omusawo asobola okukuwa ekibbo nga kituufu, naye olw'okuba toli mugumiikiriza n'okitwala ew'omusawo omulala, ate omusawo omulala n'akisattulula. Kakati olimanya ddi omusawo akkoledde? Bw'ogenda ew'omusawo muwe ebiseera. Okitegedde? Bw'obeera ku musawo n'abeera nga kukolera tolina ky'olaba, mwezi gumu myezi ebiri, ebintu bye bakukolera tugenda kulaba mukisa mu lunaku lumu. Kisinzira obonyebonye ebbanga ki? Obulwadde bukulumidde emyaka 3, oyagala omusawo akuvumule mu wiiki emu? Tekisoboka. Omusawo alina okukolera sayansi ono n'amukyusa nazzaako sayansi oli, n'amukyusa nazzaako sayansi oli, paka lw'onaatereera. Abasawo abamu be mugenda kumwe mubaleetera bayita ababbi. Mubawe ebiseera, muwe ekiseera ekimumala, mwetayirire. Okitegedde? Omusawo ayinza okuteerawo ensawo, omusawo ayinza okuteerawo ekibbo. Olw'okuba toli mugumiikiriza, wiiki emu, wiikisi 2, mwezi gumu, n'ogamba jjajja bye yankolera tebyakola, n'ogenda ew'omulala naye ng'ate jjajja bye yakolera byali bituufu, jasiti ng'olina kuba mugumiikiriza. Essente tebalonda nnonde, tezigenda kuva waggulu zigwe nti ozironde zijjaawo. Togenda kugenda wantu osabe mulimu ssente otandika okukulaakulanirawo ku sipiidi. Wabula bw'otereza ebintu bino bigenda bitereza mpola amakubo go. Eddagala omusawo lyakuwadde likuggyako mpola ebisiraani. Teri ddagala likuggyako kisiraani mu lunaku lumu. Omusawo akwambuludde, kiwe ekiseera. Okitegedde? Oluusi mwebaza n'abasawo abalala, naye ng'omusawo eyakola ekyo wali wamuddukako dda. N'olwekyo mugende nga mwegendeza muzzeewo ennono. N'olwekyo gwaloota ng'ofuka ku buliri, ogwo musambwa, oyo maama nanfuka. Maama nanfuka akubanja okubikka. Genda omubikka eggomesi nga y'amabala 2, eryeru n'eriddugavu. Otekeko ekiwuzi ekyesibizibwa, otekeko ekitambi ky'omunda, otekeko n'empale ey'omunda. Ebikka ebitundu by'ekyama. Okitegedde? Onoonye embuga yonna erimu maama nanfuka. Embiri zirimu maama nanfuka, ensozi zirimu maama nanfuka, ate waliwo n'embuga ezirimu maama nanfuka. Bakulage maama nanfuka waabikkirwa, oba mpagi eri mu ssabo,
oba Jjinja oba Nnyanga, ekifo kyonna kasita bakulaga nti awo wetulabira maama Nanfuka, mutwalire olugoye nga kuliko ekiwuzi ekyesibizibwa, empale y'omunda, ekitambi, olugoye lwa bbala eriddugavu n'eryeru, twalirako ensuwa y'amazzi, teekako ekibya n'olwendo, kima amazzi giteekemu gyanjulewo. Amazzi ago senako ogabuleko eri abantu abaliwo abatabaazi, naawe nywako. Abasajja bagabulire ku lwendo, abakyala bagabulire ku kibya. Oyo Nanfuka yakubanja, kyokka Nanfuka waba akubanja suwa ddiiru Kabaka aba akuluma, kubanga Nanfuka bwe bayita ne Kabaka be bamu ku bannaalongo baatula nabo ku mwaliro gwe ng'alamula maama Nabinene, maama Nanfuka, maama Nambi, maama Nattimba, okitegedde, be bamu ku bannaalongo abakulu Kabaka baayita nabo. Bw'olaba Nattimba teweeyibala, Kabaka bulamu abeerawo. Bw'obanga weeyolekerwa Nambi, Kabaka bulamu abaawo. Bw'obanga weeyolekerwa Nanfuka, Kabaka bulamu abaawo. Oba Nabinene, Kabaka bulamu abaawo. N'olwekyo ebintu bino bigende n'okwebuuza n'okubasomesa n'okukwata bye tubasomesa. Buno bwa nnakyewa, okitegedde, era bwe tubasomesa ebintu bino n'olaba nga bikwatako. Bw'oba olina omutwalo gumpe nywe sukaali, ate kigaana ki? Mpa neeriire, mpa neenywere. Buno bwa nnakyewa. Bwe tuba tubasomesa ebintu bino tetubasasuza, tetubagamba nti ate okuddamu mala kumpa ssente. Naawe wennyini osobola okwerowooleza mu kusiima kwo n'ogamba naye omusajja ono ennamba ye y'essimu yeeno, omusajja ono ke musindikireyo omutwalo, ke muweeyo 5000, naffe tuddemu amaanyi tugende maaso n'emisomo. Okitegedde, osanga mu bye tusomesa enkyo oyinza okufunamu ekituufu, oyinza okubuulya eyo nga bye twogera bikwatako. Gwe omuntu atafunamu kinyegenyege ekyebaza kiki? Oyinza okuba ebintu by'owulira nga bikusanyusa nga tebikoma mu kukusanyusa naye nga birina we bikuteeka. Oyinza okuba ofunamu okumanya n'okutegeera, oyinza okuba ofunamu okuzibuka amaaso, oyinza okuba bakubuzaabuzaamu mu kintu ekimu nga sayinizi z'olina tebaazikolako, n'ogamba ekitegeeze kyali kinuma kye kino, n'okiwulira mu misomo nga gino ng'olinamu emitwalo 10 gituwe twenywera amata oba 2 n'akakadde okagaba. Okitegedde, teeka ssente we ziteekeddwa okulaga, gabira omuntu ateekeddwa okuweebwa, eriyo omuntu abeera ow'omugaso mu bulamu bwo, bw'omuwa kigaana ki? Okitegedde, ofuna okusiima muli wadde teryakulaba, ne bajjajjabo babeera balaba, osologa nti omuntu ono wabulako emuweereza ekifi ky'enkoko. Okitegedde, ne jjajjawo asanyuka n'agamba nti w'osiimidde omuntu ono ekitegeeza ensonga zaffe ojja zaagala. Ogenda okulaba nga jjajjawo ebirooto byabadde aleeta ng'akubuzaabuza nga bikyuseemu. Kansuubire nti mutegedde bulungi. Abakuume Lisodde n'Eddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.